Den kugamba tulina okusomozebwa kunene nnyo ng'eggwanga okusomozebwa kwaffe kuviira ddala eno wansi mu bantu. Do you want good life? Abalonzi. Yes, abalonzi. Kubanga sentera okugamba nti buli mubaka wa parliament afaanana abamulonda ne buli mulonzi afaanana omubaka we. Buli mulonzi afaanana n'omubaka we wa parliament yamula ng'ogyeko ababba obululu. Bano bagira waliwo ababuyise eno waliwo ababuyise eno n'owulira egindi era nze waliwo omubaka wa parliament atamalira budde ne manya nti akakalulu yanyagulula kanyagulule era ffe tuba tugamba abantu baffe nti yes tulina okusomozebwa. Tuli amasiga asatu, essiga lino erimu mwafuna omukisa mmwe mulironda. Essiga lye bayita era legislature is about legislation. How has your member of parliament legislated? Through giving you muwogo? No munyo. Through giving you munyo. No sango omusajja omukulu nga wasiye bamugamba 15. Noli namugamba tujja kubyogerako mu parliament naye ng'ono yeegumya ng'akimanyi nti ono omubaka gwe nalonda sirina statement gye nali muliddeko okujjako mulumbe. Simulabangako mu parliament nga ina kyateesa wabula mu kuziika eyo mu kyeyo kakati wano nange kyenkugambye nti siwagira mu 7 naye waliwo wenzirako nti gwe omulonzi nkulirwa we okemmentererwa emmeme walonda ki ng'ogyeko bano ababbi walonda ki ne bagoba abantu ku ttaka of recent na wa report yange am shadow minister of lands, housing and urban development. Nemba wa report nti obubbi bw'ettaka obuli mu ggwanga buno okumalibwawo nga gavumenti egenze kubanga kati obubbi bw'ettaka program twalina wano omusajja ewaffe n'agamba abantu ba Buganda bano tulina abakulembeze musajja bamuyitanga Mugambwa wamulyako yatrading ennyo abasajja gwe bakoona ennyumba ye n'omwana we ne bamutta naye ne bamugjawo n'omwana ne bamugjawo nemba gamba nti ekituuse ku Mugambwa kijjamu lunalaba omukazi ali eyo ng'agamba nkolabirabwako ng'ali ku malaalo ge waggulu bw'ati twali tusuubira nti mu abantu ba Buganda n'olaba muganda munnammwe oba omuntu wammwe wa Buganda kuba yamukoonera ennyumba okugiyiwa wansi ku ttaka ng'omubuuza yavaawa nti be bano abajja muno ng'abanoonyi b'obubudamu n'asetolinga eyo ne bafuna buno obuyinza obwava mu nsiko anti kati nkugambye eno gavumenti erimu abantu abaava mu nsiko mu nsiko walingayo ekimpooli kingi abadduka mu nsi ez'okumulirwano nabo bajja wano bwe bayingira ne bafuna emmundu nabo ne bafuna obuyinza. Nembuuza wano tulina wano gavumenti ya Buganda ne ababaka ba parliament ne musanga omuntu wammwe nga bamukoonedde ennyumba bagiye ku ttaka ne bamugjawo n'omwana ne bamugjawo ne wasigalawo ng'abantu bakyayimidde genda okikoleko Sudan. Sudan sebo naliyoka eyo ng'ali mu kitongole kya UN. Ne tugenda ne tunyiiza abasajja jjukira bw'obeera mu UN obeera highly protected. Ne tugenda ne tunyiiza abasajja ne batugamba mugende mwesabire tugenze ewaka mugenda kuyita wano. Netubabuuza nti tukoze ekye kubanga we twali oli yalina ebimotoka mayina emmotoka bya UN biba very strong ekinanka kyakyo kyakoona ku nsiisira y'omu Sudan n'ateetonda. Twalina okwetonda naye nga tulina abazungu twalina okwetonda. We are very sorry era tugenda kugiribuildinga okugizaawo naye wano genda otunulya abantu abali mu kugobwa eyo ku ttaka. Natuka ebunyole eyo ninayo report yonna ewali amafuta the indigenous Banyoros are being evicted from their ancestral lands. Genda wano mu Buganda genda kunyanja ku ttaka ly'abajjajja bwabwe omunyolo n'amala okugamba kabaleega ne bamugamba nawe leega ng'ova ku ttaka ogende kabaleega naye nga bamugamba vaawo leega ng'ova. Okimanyi nti ebitundu ebyo birimu ba new migrants basomba mu mabasi enkya n'eggulo naye mwe mwali mwebuuzizza nti bano abantu baleeta mu bibaasi bavaawa nga kati boolaba abantu mu Northern Uganda be bayiwayo zino zonna katokoddo baziyeemu abantu. The indigenous people are being evicted with the gun and force. Alemerawo nga bamugamba oyagalawo ki naye don't we have leadership? Do we have a parliament? Do those areas have members of parliament? Kubanga ne General Museveni akugamba nze ndi eno waggulu tulina amasiga asatu ate essiga lyammwe eddamuzi ne bakugamba nti eno ate mu kooti kyasusse
ne bwogenda okuweleza omuntu ng'oli lawyer omusajja ayinza okuga mutwale mu kimilitary court martial owa kimilitary court martial nkusibye emyezi 9 onoojulira wa awo nyini honorable kakati wulira ne tutandika okuleeta emboozi judiciary is on trial gano wa judiciary akugamba even legislature is on trial ngale legislature kyegamba even executive is on trial ne muzanyirawo musaako legislature egamba nti judiciary is on trial judiciary egamba legislature is on trial kati ne tuzanyira omuntu ali eri ku nnyanja bamugobye ku nnyanja bataddeyo maje gega kume nyanja anti nkugambye tulina marine police. What's the use of marine police? Kwanga bino twabisengeka nze ng'omubaka wa parliament ntuula ku finance committee mbadde nwana nnyo okulaba wa police ng'afuna 25%. Era olumu tugene tusanga abantu ntweyo nga baleeta ebibozibozi n'omubuuza gw'otuula ku committee ki esobola okuyisa bino ng'okuggyako ng'ojja okubyetuuma ne kugamba nti owa police olw'okuba these garant officers in uniform. Yes. We call them the patriots of our country. The way they sleep, the way they are enumerated, the way they sleep. Engeri gye basulamu sinnungi nnyo. Wegenda olabe ebiyumba by'abapoliisi basulamu. Obirabe just togenda mu kyalo eri waffe na Kaseke. Genda olabe wano poliisi kyekulinaanye wano. Yino wano. Genda olabe otaasangawo bitenti n'ebiyumba by'ettaka ebiringa ebya Zinja Siropasi. Wali osomye ku Zinja Siropasi we yasulanga? Nedda. N'abamu basula mu bimotoka ebyafuna accident with their families. N'osanga akayumba akaliwo bwe kati ng'abapoliisi bakagabana na curtain, families of gallant police officers nga bakagabana na curtains, nga you hear a smaller group of people enjoying billions of money. Kati nze bwe mbeera wali mu finance committee ngamba yes ono wa poliisi yankuba omuggo era nankijjanya. I survived the death naye he deserves better. Every gallant officer, either in uniform of prisons, either in uniform of the army, either in uniform of police, they deserve better. We should work for them better in the legislative arm. Bwe njagala ombuulire nti nalabako ku basirikale be baleeta mu parliament okukiikirira amagye ne poliisi ng'afanda ayimiridde agamba nti bapoliisi babongeze. Nedda kino nkikugamba nga gwe w'amawulire kuba bwe twogereyo bagamba nti buno obusajja bwogera olokoso. Mwami Museveni yalonda abasirikale ab'amagye 10 abakiikirira ebitongole ebyokwerinda mu legislative arm of government oba parliament. Gwe mbuulira nti ono omusirikale namulaba ng'alwanirira ensonga z'abasirikale n'osanga ng'abasirikale tebalina na patro mwe bagobera babbi, tebalina na bupikipiki Bubagoberako baziba misango. Gwe nalina omusajja ye waffe na Kaseke bamuyita Nkajja ng'emwanyize bazibbye. Naye nakubira owa poliisi nti afande ababbi babano n'agamba olinamu amafuta feno tetulinawo yadde kapikipiki. Nasooka n'amugamba nti lwaki temufuna pikipiki. N'agamba nti we are waiting for honorable members of parliament. Nenga honorable member of parliament atamusanze mulumbe. Alida heri mulumbe muzita ground honorable member ali ku ground ali ku ground n'abamulonda we bafaanagana nga babeera mu mboozi ezo. Kati gwe bw'obeera wansi nga expectation zo ziri waggulu nenga waggulu teri akunenyeza ofunaki. Kwanga nkugambye nti ebintu biyita mu parliament ne mwami Museveni w'amaanyi naye n'amakuba agagende ewe naye agamba nti mugende mu parliament. Watenga alina gye bayita executive powers zasobola okulagira. Alina obuyinza gye bayita kubanga bamuyita fountain of honor. Omanyi kye bayita fountain. Naberangako ne professor omweyo ku Harvard Business School nga agamba this one has fountain of wisdom. Waliwo omusajja Murasha nga this one has fountain of wisdom. Kakati nono bamita fountain of honor. Nze ndi honorable naye manyi nti waliwo sirina fountain. Sirina fountain. Fountain yange ebeera eri mu legislative arm. Nentega nengamba nti tuli mu nsi esinga fresh water bodies in the whole world. Uganda.
the only country with greatest fresh water bodies in the whole world is called Uganda. The part of Africa. Era wano mu Uganda tosobola kutambula half a kilometer nga tonasanga either muga oba nyanja. Waliwo kirabyeko. And they are all fresh water bodies. Togena sanga mu munyo. Naye ne abazungu ne bajja wano abayisirayiri abalina ense etolodde omunyo nga bakugamba nti wana amazzi getunywa gali mu kazambi. Era kizibu nnyo okugenda ku taapu n'ojjako amazzi nga bawulira abantu bagamba nti water bagiyita amazzi gatambudde amazzi okutambula mu bantu gatambudde ebitundu bimeka ndi gatambudde ebitundu 3 ku 100 amazzi amayonjo ebitundu nga naye totambula kilomita nga tonasanga fresh water body. Kakati kyeno kyenjagala okugamba honorable nti we tuli mu matiga teweetaaga muntu aseka teweetaaga muntu ali mu kunakuwala but we should stand up and soldier on. Nze nali mbaddeko nagendako mu nsi y'Abayisirayiri eyo mu Isirayiri bw'oba oyagala bakutta Abayudaaya be basinga obukambwe mu nsi yonna genda weekubagize ti Omupalestina yankubye ekikonde bajja kujja mu society you are useless stand up. Era bo balina motto yebagamba stand up for the champion. Ekiyimba kya stand up for the champion ozabakijjawa kyavaawa mu Bayisirayiri. Stand up for the champion. For the champion. Kati nkuwa kyava na mu Bible waliwo omusajja baali bamuyita Musa. Abakaludaaya ne bagenda Abapalestina ne bagenda ne batta Omuyudaaya. Musa n'agamba eyamuse nnina okumuggyako obulago. Sijja Musa gwe Musa gwenjogerako omutegeera. Ogamba Musa wa Bible. Omutegeera oyo. Yaserako Omupalestina obulago. Era nesawa ya leero Omuyudaaya bw'omulumbe we agamba tujjukira akabonero ka jjajjaffe Musa. Ndi Omupalestina yenna bw'akuzannyirako tokuba mulanga yimirirawo. Okuserako obulago kwa mirundi mingi si kwa kiso kyokka. Ati si kwa kiso kyokka. Genda olabe kye bakoze Gaza. Gaza eri ku ttaka bakuba bagamba UN nze ndi member wa UN. Honorable Kimanyi bulungi. Mabega kawo nagenda bino ebyaffe bye tuleeta buno babuyita gundi discussion ezibeere ebbali wa General Assembly. Ne tuleeta ekiteeso nti ye lwaki bano Abayudaaya bo balina amaanyi omusajja n'atuuka n'obwana okubanga abusaanyaawo obwana obuto Palestinians obutaneetuuka bone bakugamba nti snakes younger snakes are more dangerous than the old snakes. Jiba gya mutawana nnyo okusinga n'emikulu. Ye moto y'Abayudaaya olina ogisaanyaawo nga bukyalo. Era yobolaba ndi akaana Akapalestina akakwata ejjinja ne kali wujja Omuyudaaya ng'akutte mundu Omuyudaaya n'agakana akaana bwe kankubidde ejjinja kati bwe kasukkamu kagenda kunkubirawo ekyasi. Let me deal with him. Kati ferika tubeera mu UN twetaaga bwenkanya Isirayiri bagikangavule otuuka wali eri ng'agenda ekyuka nga bikyuka nga basooka ku discussinga ku Russia nga basooka ku discussinga economy bweyimiridde ng'ogenda okwekanga many discussion zigenda okujjeza Isirayiri ng'omusajja ateekawo awo ekigambo nga baba divertinga nga ne batera okubaza ku diversions nga baba divertinga naye nga buli lunaku biguleda byabwe bali committed. Negwe genda olabeko wano walabako ku bantu b'omu Lubigi wano mu Buganda bano abawano bebakasengula twabagamba nti abo abantu bemusanze mu Lubigi some of them have lived there for more than 60 years. Ekituufu ate nga bwe kiri 60 years. Tukoze etteeka lya NEMA mu parliament mu 90 etteeka lya NEMA lyajja etteeka lya NEMA National Environment Management Authority lyajja mu 1995 naye bali babaddewo from 1940s nga weebali kati bano ne bajja ne baga tulina okwoona amayumba gaabwe regardless. Walabaka Omuyudaaya ayimirirawo buli Muyudaaya yadduka Musa bikwata ku gwe diringa n'Abapalestina babajjawo babajjewo. Kakati kye tukugamba nti tu standing with a lot of challenges. Lino lyonna effujjo bano lye bakola mu ggwanga n'osanga abantu ne beegabira ebitongole bya gavumenti byonna nga beewandiisizza amannya gonna gafaanagana mu bitongole bya gavumenti and no one questions.
ne beegabira ettaka lya gavumenti lyonna nga buli wali akataka ga gavumenti waliwo abanene abakagabira luli twali tulwana eyo nafenseko lishadomirisa w'ebyettaka ne bansindika honorable Lutamaguzi genda okole report mukama the right honorable leader of opposition genda okole report ku Naguriki ettaka lya gavumenti erya Naguriki oba ejjalusizo lyente lya gavumenti eribaddewo nga lyali na miles ne tugenda otuuka wali nga tewakyawerawo na kakwota kayiika nga lyalagawa nga abanene walwana ani gwe walwana ayisa salwa anti kyenkugambye wali eribo otuuka bakubuuza walwana kakati ne tubabuuza nti ebintu tye ettaka tuba tuli kw'eryo ng'ettaka lya leero lyonna ligenze n'erya wano mu kibuga tuba tuli kw'ekyo tetukyalinawo nnyumba za National Housing Corporation ozirabawo weziri sikyaziraba where did they go ekintu kyonna bwe kiba kitundibwa kirangibwa wali owuliddeko nti ennyumba za National Housing baziranga zitunda goloza zigabanyizibwa zitya bazigaba batya hono anti kyenkugambye nti wano tuli mu kivandulo ne legislative arm ogironze nange mwetulanga Lutamaguzi kubanga sefuula nti nze ndi wabweru legislative arm gyolonze yerina okukola accountability every ministry buli mwaka nga guggwako ereeta accountability yayo mu parliament obadde okimanya ekyo buli ministry omwaka nga guggwako buli ministry egireeta wali ne tugitulamu zino wazikozesa otya zino ze bayita PAC Public Accounts Committee public oba ekyo kitegeeza mu Luganda public era twakiganda waza public ate accounts embalirira committee akakiiko kakati ne bajja wali eri ne kubuuza nze waliwo be nabuuza ne mubuuza nti gundi oli musajja mukulu sijja kugenda nnyo wala kubanga ffe titwagala nnyo political bulingi naye gwolaba mu bwongo obwo mu sente zino ezibbibwa enkya neggula ezigenda mu ministries kubanga abakulu abatula mu ministries omwo basula mu mayumba galinga amawoteri do you think you will survive the generation after Museveni n'ennyumba yo gy'ozimbe yeringa eyakalina bana abavubuka bwe mwavuwaziza ne mutwala ebyo ne mugula square miles eyo ne mubagoba mulowooza are you going to sustain kye muluutinze ne batandika abamu bakutunuulira benyimbwa batulonga nenyimbwa naye obudde bwo bujja kutuuka naye nga sikugije kubanga ebiseera Luis Speaker atugamba nali ndeese ekiteeso nti buli mubbi wa gavumenti yenna gwe baleese tusooke tumusikemu naffe nga parliament ne batugamba nti ate mulina buyinza okumusikamu mutya okusooka okuzzaako wali ebbali nga bino bewulira ebya Bank of Uganda ozowulira emivuyo gya Bank of Uganda ebbanga ddene nga waliwo golaba ali mukomera mbadde ngenda kikubuuza gwe nedda gwe ng'ow'amawulire nze ndi mu legislative arm waliwo wa Bank of Uganda golaba ali mukomera bakyabanoonyerezaako bali bakwate kakati ono yakugambye mbwabbe mwanyi gye batwaleyo emmundu omubbi w'emwanyi batwaleyo emmundu gwe waliwo ne Kampala mulinaye kakati akugambye mbuye byamanye eri ababbi babbi bamwanyi n'enkoko tewakyalina police bond tewali police bond n'omuganda naye nze njagala kubulya kuba nze neebeereramu wajjewa interest erowooza nti omukuumi w'emmwanyi alina kuba musirikale kubanga ffe tumanyi loolo za poliisi n'ez'amagye za njawulo byawukanira ddala omulimu gw'amagye kugenda kulwana ntalo era ne tugamba mwami Museveni nti ababbente they are not aliens ababbente bakukunavu mu government they have a special program to impoverish all Ugandans in different regions of the country basooka mu Teeso ne bazimalayo ente okimanyi ti abateeso baali balunzi bante ng'osanga omuteesa ali ku street nti abeginga the bateesos were herdsmen nga abateeso balunda ente zaabwe ne bazisena mujagala ombuli eggoloza ente z'omuteeso zaalakawa lakwena omu ye yajja n'azirya kiyinzika okuba lakwena n'azirya zonna n'azimalayo nkubuuza ssebo Sseruganda ente ezaali mu mambuka ga Uganda kuba mambuka ga Uganda gaali gamu ku gasinga okulunda entolooza zaalakawa nti koni yaziryamu nsika twalabye kano Dr. Kizza Besigye bamukomezaawo mu kooti nga bagenda mu maaso okuwulira omusango gwe kyokka ebyavudde mu kooti byatwewunyisizza kati ate looya we omu ku balooya be omukulu Aaron Kizza ndowooza yeeyisizaamu bubi omulamuzi Mugabe
Freeman na musindika mukomera okumala emyezi 9 simanyi yasinzidde kuteeka ki oba kawaayiro ki naye embeera bwete bwe yatambudde kakati oyo musajja akulira ekkooti omusirikale oyo Mugabe awanise okuwanika ki mu Buganda tugamba awanise tasekerera wankenku tosekerera nkenku nga naawe owanise omukulu afande Mugabe Firimani omanyi omusajja gwe bali bayita Jeno Erweru omumanyi Erweru mukwano gwange mu parliament ate awuliriza nnyo programu zange Jamba afande Erweru afande Jambo Oluganda talwogera nnyo naye aluwulira nnyo oyo mugende mu mugambe agenda abuuze ku Erweru Jeno Erweru yewagge Kasese ne tumugamba munnange eno Buganda gigende kompola ne Uganda abamu bwe bajja wano mu Buganda balooza batuuse mu Bwakabaka era ensonga lwaki osanga omuntu yajja okunoonya obubuddamu wano nga yatwala munnansi emisinde kubanga tannalaba there is no exposure oyo omukulu oyo nze siri musirikale naye munnange genda mpola Besigye oyo omulaba honorable ke kabonero akalaga ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga fe twagamba abantu naddala mu abali mu government mugenda kulaba ebintu bingi ababonaabona siba opposition bokka n'abakubwa amasasi ne battibwa siba opposition n'abaweebwa obutwa siba opposition bokka kati buli omu ali ku bunkenke wawuliddeko ku luyinja lw'ono omusajja Mayinja mulutadi w'ebyobufuzi mulutadi ate yani mulutadi yayimba tuli ku bunkenke ffenna eno Donald Mayinja ate lwaki omuyise mulutadi anti nze kikugambe mu Luwarabu njogera kyusaako ku nnimi n'Abawarabu basobola okutuulira Donald Mayinja yayimba mulutadi oyo yayimba tuli ku bunkenke ffenna eno ne Museveni okulaba nti lwakyala bateekawo amagye ne bateekawo embwa ne bateekawo kapendasi eziwunyiriza ne bateekawo buli kika viso piso miso wiso naye ali ku bunkenke kakati noono mwagenda mu nsiko fe tuba tunuulidde nga bwe nakugambye judiciary is on trial Saabalamuzi yagamba ky'ow'eggwanga ku nsonga ki mwami Owinidolo owulira Oluganda ku nsonga za mukulu ono Mugabe oyogerawo ko Kiggwe nga land friend abogera mkozi mu lulimi lwabo lw'amateeka lwe bagamba mikasichuli nga kitegeeza ki land friend lulimi lw'amateeka ze nagenda ngeo nga mpulira boogera mikasichuli kubanga kati nabo balina olulimi lwabwe lwe boogera mboleme kutegeera kye boogerako bwali awo kati yo Saabalamuzi oyogera ku ki ku ddembe ly'obuntu inherent human rights Saabalamuzi oyogera ki ku rule of law kubanga ono afuga eggwanga kati tajja ku rule of law ali ku rule of the jungle survival for the fittest bobo oli Kagabi empologoma erina okulya okujjako waliwo akagabi ke nalaba akalabuka ne kafumita empologoma ejjembe mu lubuto n'eryoka ekaaba nga n'amaanyi agakameketa obulago tekyagalina ne kacabaibinga kati tuli ku rule of the jungle survival for the fittest era kyova olaba akulira court martial atuula wali n'ayagaagala ng'ali mu ddiiro ly'ennyumba ya Mwamba abakola mulimu gwe agamba bamukutte mu kirevu nkugambye gw'omanye ekyatwala abasajja bano e Luweero nva Luweero waffe Nakaseke era jjajjange y'omu ku baasinga okulwana Museveni amumanyi ewali olusozi Walusi muwanguzi jjajja wange omu eyakafa yabaddeko mu ba greatest historicals Dr. Jack Luyombya obadde omubulyako yaliko ne gundi w'Emmengo erinnya lyo lisambye ekyaleeta Museveni mu nsiko yagamba Obote afuga atya eggwanga lino ng'abantu bakeera ku makya ne bababuzaawo naye kati tokyabulawo bubuzi tukenda n'okukeera nti gundi Bishop Sipulane oluva okutambuza omusalaba agudde eri n'azirika tazze engulu muzaata tetuzzeeyo kumulabako tubadde tukyali awo ono Metropolitan John Lwanga yayitiddeyo
Ngabantu babuze kiki ekigenda nkwa just kasampo. Tubadde tutyali awo yikyuli akubiddwa amasasi. Ne motoka tetutegedde wajeraze. Tubadde tukyali awo mu parliament abiriga abadde ayambale empale z'ekyenvu ne ebyato bya kyenvu. Mubaka munaffe nga tusaaga ne lwadde we NRM tetegedde kigenze maaso. Tuba tukyali awo Kaweesi luwedde lumwazeemu amaanyi. Kakati waliwo ebintu bingi. There are so many unique things ebiriwo. Olumu tugende tubuuza nti naye abantu bagenda sooka ffe olumu batubuuze ffe abaveeruweero bakadde bamwe bajjajja bamwe bakitamwe baalya mmere kyeyo etabalengereza wala kuba omusajja Muwanga yagamba Muwanga yali vice president w'Obote naye yafugako eggwanga yafugako naye tamanyiddwa nnyo yafuga yali vice president kati bamuleetera mwami Museveni mu lukiiko mu bagenda kuteesa ne bamugamba nti omusajja ono Museveni gw'olaba tumutaddemu essuubi ajjanula eggwanga n'agamba mumpulirize mayite munjagala baganda bawano omusajja ono okutemyatemya kwatemyatemyamu kuno kwemulaba bw'ali kwata eggwanga lino mugenda mwekuliramu nga Kabazzi Mulago ebyo bigambo Muwanga kati olwaleero tulina abantu baffe waliwo omusajja bamuyita Isirayiri Mayengo omumanyi omwami wa Kabaka abamanyi ku byafaayo batugenewo omusajja ono byayogera singa baafa bazuukira omuyayo gambye munne nti Paulo Muwanga tumuwe ekyobulanzi ng'omulanzi olwaleero nga tulina amateeka abaana b'NUP bonna babateeka mu bikooti by'amagye abantu abalimiriddewo ne baba defendi nga bonna babagulaagula dda nga bwe nkugambye nti wano mu Buganda ne tuyimirira ku bantu abalina ebitiibwa eby'amaanyi ow'ebitiibwa gundi ne bayimirirawo abantu bawali mu Lubigi baali badde bakyaliwo n'abeekasokoso naye mbuuliraayo gwe bayimirira naye wali omupaayo omu wano mpulira ne muleeta ebibozibozi ebyo kimanyi baani ne mwogera kimanyi ali ne sikini baani ebyo kimanyi bwe mwogerako ebibozibozi ne babireeta n'ogamba tulina matters of great national importance. The natives are being evicted. The foreigners are taking over our country and business. Olwaleero gwe okimanyi nti abagwira be bafuga bizinesi za Uganda. Abagwira the foreigners bebafuga business za Uganda wano gwe munasi bakuteekako omusolo n'ogenda naye genda olabe wali abagwira abazirimu. The Asians they are dominating in every sector. Yes bawo omusolo but how about Ugandans? Kakati tugenda ne tubeera mu mbeera eyo n'obeerako mu kibuga ne kikwokya nogaka ngendeko mu kyalo ebeerayo ku mpewo n'otuuka ekyalo ne kikwokya nti bw'obeera wano transport wo ng'agudde olina kulinda kiroole ekigenda n'ogamba nti owaayo entwalaako bw'okimanyi nti wano we twakulira nga buli munnansi asobola okwakisesinga amanda. I'm talking about Chako amanda agafumba. Chako was a business. Today is a business of the bourgeoisie. Honorable Mbuziza. The bourgeoisie. The honkos of NRM beba nyini business y'amanda. Omanyi lwaki amanda kati ga bbeeyi okamala anti kati amakerenda gano ge bakola mu Chako China isinga gagula Uganda ne Saudi Arabia. Chako tablets they buy from Ugandan trees because they are medicinal. Okay. Gano Chako tablets gawonya olubuto n'ebirala. Kati oli bw'amanya nti mu manda muli mu business ng'agikugobamu bw'amanya nti mu mukene ffe twakula tulya mukene waffe naye kati okimanyi nti kati dealing in mukene is a lucrative business. Silverfish dealing in silverfish is a lucrative business of the NRM honkos. Mbadde sikimanyi. Kati gwe genda ku nnyanja bateekawo ne ku mateeka ebiseera by'okusoma era kati binaatera babaga tubawadde weeks 2 muvube ku mukene mufune school fees. Kuba mukene wa bbeeyi okamala kati okulya ku mpuuta. Wamanyi lwaki empuuta bagiyitanga Nile? Simanyi honorable. Anti yavanga eno waffe ku Nile, ku mugga Nile. Negenda mu Lake Victoria. Nile patch. Nile patch. Where is the Nile?
The origin of the Nile are from Uganda, within Uganda. Origins. Ochagiriako kati emputa. Mu byalo bw'otuukayo abantu abalyanga engege kati babatwalira bino ebigumba gumba simwe babiyita bisanirizo. Fumba ku kisanirizo oteekemu ennyaanya. Kanedi nkuwa scenario gye tulimu. Kakati tugenda okudda eno y'omu n'asooka abuuza munne nti abasajja bakuŋŋaanya omusolo muyitirivu naye gulagawa. Guyamba ggwanga. Nti owaayo otunuulira nga basentala b'omu butale kye bakola. Sentala bw'aba tannateeka mu ggwanika asooka kuteeka alina w'ateekako. Alina w'asooka awummuzaamu. W'awummuzaamuko. Genda otunuulira omusolo gubasabibwa gumaakinga ne service delivery. Kwangas don't care where you come from. We are Ugandans. Njagala nsanga omusomesa nga oli well paid. Nsange doctor gwokimanyi tikati olwalero kubasinga okubonaabona mu professionalism wano mu ggwanga are doctors. And you ask yourself, how many years does a doctor take to become a doctor? More than 5. N'amala okusoma naye ng'okumupulesinga alina kugulirira mulimu okugufuna ne muweerera abaana bamwe ne mutunda ku bibanja ne muweerera abaana ate ne bakoma wawaka ng'okufuna emirimu ate era mulina kufuna sente ogibagulira atalina sente zimugulira bamugamba linnya ennyonyi ogenda okole mubayita bakadaama gende buwarabu ononye ku nsingo genda mu bawarabu omuwarabu n'akulinnya ku nsingo naye ng'olina ewammwe gye muyita home base. Oli mu buwarabu obonaabona. Oli mu buwarabu omusana gukwokya. Oli mu kiyumba. Oli mu kiyumba naye ng'ewammwe eriyo a smaller group of people that occupied your country and are ready to finish you off kasito standing. 103 tonyezaawo 3 Radio 4 ensonsozi. Nkyalina ombaka Lutamaguzi Ssemakula. N'olwekyo twagambanga abantu baffe. The Bible says you reap what you sowed. What you, yes. Abantu bawano batera nnyo okwebuzaabuza mu biseera eby'obululu ogabira obukunkumuka n'osanga essajja ekkulu lirinda 50,000 essajja ekkulu likuwaaka lulirinda bukunkumuka n'omugamba do you know the value of your vote n'akugamba mpe 50,000 giba emyaka emeka 5 se 5 emyaka 5 50,000 emyaka 5 buli mwaka gubaamu 10,000 buli mwaka nti oba yakusasula 10,000 n'omwaka lulu nenga bw'otuuka okugenda mu ddwaliro bakugamba lindako tujja kuteerayo bannabyafuzi medical camp bannange gwe walonda tasobola kuteeseza mu parliament ofune eddagala nabuuza ebibuuzo emabegakawo ne ngamba ti as much as ffenna tubongoota why is it nti parliament tuyisa sente zigula eddagala ne buli ddwaliro lya gavumenti temuli ddagala mumanye eddagala eryo bwe liba ligendayo emisana n'abakyala bagenda maaso okubeera nga obaolya watebasibwa naye mu bo mulimu omukulu omu ayitibwa Muhaidini omumanyi bulungi Muhaidini y'omu ku abo abaavaayo ne balaga obutali bumativu era ne bagenda maaso okukonjera ekibiina kya NUP nti nno baabalagira ng'ogenda okwokya koolaasi era bambi ne babata wabula Muhaidini oluvannyuma lw'okubata bagenda maaso okwogera kati yavuddeyo najja n'agamba nti nno asaba NUP emuyambe musonyiwe kubanga bamukozesa ensobi kati honorable ebigambo bwana Muhaidini byayogera abijja ku ntobo ya mutima gwe kati mujahudini oyo sanya tubasabira petutera okubeera mu kereziya nga tusaba nagamba nga lwaki father agenda nagamba tusabira abalwadde tusabira bannamwandu tusabira bamulekwa tusabira abasomesa tusabira bannabyabufuzi kubanga yakimanya nti buli muntu yeetaaga okusaasirwa abaana bano bayise mu tocha nyingi nga bw'omanyi nti tuli mu jango politics survival for the fittest if you are not fit please you hide yourself kubanga mu jango law tojja kugamba rule of law tekola mukakati empologoma enjala bw'eba egiruma egenda kutunuulira zebula egiyitakawo because there is rule of law in the jungle empologoma enjala bw'egiruma ekisolo ekigirinaanye ekitali fiiti kyerifiirako kyekifuuka ekyemisana kakati bano abaana bayise mu lot of tortures abamu baagenda tetugenda kuddayo kubalaba tumanyi baafa abalala they survived
abalala bakyaliyo mu makomera. Kakati ekyasinga okunsanyusa bano bannaffe mu gavumenti bagambanga nti abantu abo bonna abateebwa bagamba mbunombo NUP yali ebakozesa. Era bakyogera. Ne bagamba bano baali basiyazi, ne bagamba bano batutumanga simanyi okubba obululu, ne tubagamba no, okusinzira ku kyetumanyi ku nkola y'abana abasajja waliwo abali emabega. Kati we yayogeranga ebyo byonna ne bagamba ne bamukubira mu ngalo. Era bwe yavuddeyo n'agamba bano be bantumanga okubyogera ate ne bagamba nti oyo alabika mulwadde wa mutwe. Fene tusaba nti aba bagamba nti Sanya mulwadde wa mutwe balabika be baliko ekikyamu era be baba basooka okukebera. Nga tonnakebera Sanya sooka ogambo ya muyiso mulwadde w'omutwe kubanga Sanya musiraamu tatamidde byayogera abimanyi. Mujjukira omuvubuka gwe bayita Mwesigwa gwe bayokya paasi yajja ne yepaledinga n'agamba bannange abasajja banjokya paasi ne tumanya tocha erimo. There are a lot of horrors ebikolebwa ku bannansi abala battibwa eyo mweke temugenda kumanya, and you never know because the regime survives on horror. Without horror the regime cannot survive. Without kidnap the regime cannot survive. Without improvisation the regime cannot survive. Netumanya netugamba nti nayo omuvubuka ono gwaita Mwesigwa azatya n'agamba bamukozeeko effujjo ne bamwokya paasi tugenda okulaba bamukomeza bamupaledinze ng'agamba bannange NUP mu nsonyiwe be bansubiza $5,000,000 ne baŋŋamba mb'oli anteeke paasi ku bbeere. Bw'amala okunteeka paasi ku bbeere mbunga nze ntunudde bwe nti bwe ŋŋamba woowe maama n'amala n'agamba nti tujja kuwa $5,000,000 n'enzirayo eka ne neebaka naye ninze $5,000,000 tezigwa. Ntugamba nti the scripture has just started. Mugenda kulaba bingi Basanya gye bali bangi be mutasobola kulaba. He's lucky he can talk. He's lucky he survived. There are so many people who never see the sun again. Okitegedde sebo? Gwoloza lwaki bana abasajja lwe batambula kati batambula n'emmundu? Because they know what they have sowed is what they are ready to reap. Era bakeeri ne bakangazza nja kufa n'omuntu nja kufa genda mu nsiko naye nga ffe tubagamba nti ffe tumanye ebyafaayo teri mugagga alwana mu nsiko. Emmundu bwevuga nevugamu ebiri asooka kwata passport ye najjukira sente daga wayinza okugenda mu nsiko omuvuka nakubirayo ekyasi ensiko erwanirwamu oba emmundu erwanirwa batalina ssuubi oli n'akwata ebibye n'adduka n'alinnyamu n'agenda. Era most of the people we have are candidates of exile. It is just a matter of time. Kano kamakinge kasalemu. Most of the regime honkos are candidates of exile and they know it deep in their hearts. That's why they do not care. They have a no care policy. Kuba kimanyi nti eggwanga erikulembera omusajja ow'emyaka 81 ng'ali mu kawungeezi k'ebyobufuzi akawungeezi k'emyaka ali ready for exile. Kwanga ffe twali tubagambe, why do you think most Ugandans move with their passports, especially bana abali mu government? Gwe lwaki olowooza nti oli bwakeera ku makya nga tannasenya kyasooka mu nsawo ye passport n'omutwalo gwa $1? Abeera wali gwakwekuumisa maximum ku airport mutwalo gwa $1 ne passport ye. Singa ekiri mu ggulu kibwatuka kagwa kyalayira tatunula mabega akanyonyi akabeerawo kaalinya kaalinya n'agenda oba kagenda Congo oba kagenda Kenya ekidumusi nga kimaze okukoma. Olidde sebo ebigambo bya Sanya gwe obitwalanga ebyamakulu ennyo. Byamakulu ddala. Sanya is not a madman. Obiwadde ekitiibwa ebigambo Sanya is not a drunkard. Abaana ba NUP bwe batwe bajjanga ne babagamba. There are a lot of horrors in prisons of Uganda. Yes, there is silent genocide in prisons of Uganda. Nze bali banzitidde ekitalya. Ekyo kyogere bulungi honorable. Nze akugamba ndi mubaka wa parliament, there is silent genocide in prisons of Uganda. Ekigambo kyogera bwe kiza mu Luganda kigamba nti waliyo ekitta abantu
mukasirise mu makomera ga Uganda. Era yenso owulira abasajja betubanja. Otera okulira abasajja betubanja. Bamanyi. Wali obalabyeko. Simanyi bali. Kati ffe tulina ennaku yaffe. Era bwe tulaba muyita mu mamotoka amanene ag'emipiira eminene. Ku ttaka ly'abajjajja baffe nga kwe muzimbye amawoteeri ffe bannyini nsi mutugobyeko. Tufuuse momboze. Mu business ze mwatusanga tukola nga muzitugobyemu. Ku nyanja ze mwatusanga tuvubamu nga mutugobyemu. Do you think I'm happy? Because I'm a member of parliament. I don't think you. Do you think I'm happy? Ndi kubanga mvuga akamotoka wali eri. Nze Musa. Owo mu Bible. Owo mu Bible. Wayogeddeko wali. Nayogeddeko yasanga abayudaaya nga babatta babakozesa n'anoonya omusajja oli eyase muganda we. Namugamba era Musa okimanyi nti Musa muwala wa Farao yali amuwadde omukisa okufuuka omulangira w'Emisiri. Yali amuwadde omukisa. Omanye ebyafaayo bya Musa gye baamujja. Muwala wa Farao gye yamujja. Namugamba nkujjeeyo eri jangu otuule ku royo table. Ofuuka omulangira. Musa n'agamba sisobola kutuula na Palestine. Mubayita lero ba Palestine. Ffe tubayita ba Firisuuti. Abafirisuuti. Ng'omuyudaaya ali wali aliisibwa akakanja mu nsi y'abajjajjaabe. Ng'ekikye kyonna bakimututteko. Era kyova olaba wano abavubuka abato bakambwe nnyo nga balaba bano bamwambala masuuti ab'ebitiibwa nga bazze batunda struggle yaabwe kuba bo baagala ssente. Ani gwotegeeza mwambala musuuti ow'ebitiibwa? Nkugambye abamwambala masuuti ab'ebitiibwa. Bamwambala ab'ebitiibwa. Ab'ebitiibwa. Anti ekigambo onalebo kitegeezaawo ekitiibwa. Nakugamba ono amanye embeera gye tuyitamu. Nti n'olwaleero tutimba olukalala wali ku kitebe ky'NUP nti bano baazaawa. Mu ggwanga lino nti bano baazaawa mubasabire tetuddangayo kubalaba. Okitegedde abamu babaabiza ennyimbe. Abalala babaabiza ennyimbe. Waliwo omusajja omu yali akola wa Kisekaawo baamutwala. Taliddayo kulabika. Famire yamwabiza olumbe. Negenda. Ne bamwerabira. N'abalala bangi nnyo. Nze okundaba nga nyambadde abamu kuffe tetwagala mutuyite honorables in our country. Please don't call us. The days don't deserve to. In these days we don't deserve to be called honorables. Oyagala bakuyite ki? Mpita omubaka. Ekya honorable tokyagala. Mubaka. Mubaka. Kimala. Munsi gye mubirimu gye muyite ya rule of law nga munnamateeka basobola okumukwata. Ne bano bamikasi chuli banne nga ayimiridde nabo okuba bali mu gavumenti balya. Ne bagamba nti gwe olw'okubaza okuwolereza ono tukugalidde emyezi 9 without any justification. Ne bamusindika ekitalya. Naye nga wali Saabalamuzi naye akutte ku ttama. Omanyi kye bayita Chief Justice mu Uganda. No, that's a literal meaning. Omanyi kye bayita Chief Justice. Chief omanyi kye kitegeeza mu Luganda. Honorable nsaba okirambula. Ongambye mpozi nkuyite mubaka. Omubaka nsaba okirambulule. Chief mu Luganda kyeki. Chief nabamanyanga nga chief aba yatwala gombolola kwegamba aba munene nnyo. Chief then Justice. Nga yeetooloddwa balooya ba regime honkos ne bakola effujjo wali ku bannansi without even writing a single statement from the Chief Justice condemning the acts of regime because naye muwambe 103 Kagadi radio Gambia tulina Chief Justice the number one custodian of the laws of the country. Bawambe lawyer mugwanga bamututte. These are now almost 3 days without him making even a smaller statement of 2 words. Achetegereza nsonga. Anti nkugambye ndi naye muwambe. Kati tuli mu rule of the jungle. Kati omubaka ani atali muwambe. Anti nkugambye nawe oli muwambe. Wano wendi. Bampambye. Nawe oli muwambe. Honorable. No gwe otuddawo kati olidde. Genda ofulumeko mu kibuga nga waliwo abanene abayitawo.
genda ofulumeko mu kibuga nga waliwo abalera abayitawo ne bwoba n'akamotoka nasange ennaku ezo nava enseko nina mikwano gyange baveeyo Isingiro mwami Museveni ng'agenda akyala Isingiro baggala ekkuba amazima ga Katonda nga n'ambulance teziita okumala essaawa n'essaawa ne bakuba enduulu ffe Uganda Simanya Ambulance Association tukooye abantu baffe babeerako okisigeni nga tubaddisa mu ddwaliro ne batufiirakawo ne tubagamba mujjukire statement ya President Kyagulanyi ogimanyi yakola statement ki omubaka mujja kukiwulira okiwulira ekyo ekigambo kikyogedde mu luzingu mujja kukiwulira Honorable tweet wazirabe mabegaawo nkugambye nze ebya tweet bibaawo I'm looking at the realities tutunulya reality nkugambye nti bwobeera mu nnyonyi mwenna muba ne equal status akatyabaga bwe katuuka ziggwawo okimanyi ekyo akatyabaga nga kazze ziggwawo okimanyi nti tewaliwo minisita atakuumibwa era bwagenda mu kyalo ne bamujjako abapoliisi be agamba mumpaddeyo naye ng'oyo minisita y'omwajja ne wolokoso nti Uganda is safe from border to border n'omugamba if it is safe from border to border let's save the taxpayers money and you go without these soldiers bagende bakole ebyabwe naga ate ompaddeyo lwaki ate abagamba nti omuwaddeyo bwe mubeera mu nsi anti nkugambe bwe mubeera mu nsi nga n'ababbi bw'emmwanyi kati babaleetedde magye Kofi Sibuti bojja okubba endebe ya Lutama kuseye mwanyi Kaputeni Gundi ye bwakuba wali ku barakisi tumuyige mumanya nti dakanesa atinunu nobeera mu nsi okiwuli kigamba kino nobeera mu nsi nga mulina abasomesa ne babagamba nti tuleese new curriculum mugende mugisomese yadde temugitegeera omusomesa najja okusomesa curriculum naye nga tagitegeera but is riding on the Hongkong's regime's debates omubaka sibula in the house kakati ebyo tubigamba abantu baffe Bayibuli egamba alina amatu awulire tewali gwe baali bakasekuulira bantu mmwe mutusobedde naddala mu byalo eyo muweddemu ensa n'osanga omusajja omukulu nga yaggwamu ensa abeera mu byabululu kubanga emirimu gyaggwawo kati ebyobululu byafuuse bizinesi oyo omulaba mu kunoonya obululu eno yakulembedde muweeyo ky'omuwaayo nga musajja mukulu ate anaakola kyemwanyize mwalinanga ebyuma by'emmwanyi nga n'ataasoma agenda nakola wawulirako ku Coffee Marketing Board yalagawa bayimbanga na bwimbi Coffee Marketing Board mu Kampala yalagawa nakulimba ki wawulirako ku Linti Marketing Board nayo njijjukira nagiwulirako wawulirako ku Gromo wa simu zaddawa wawulirako ku kitongole kya UCTU Uganda Cooperative Transport Union wabiwulirako ebyo wawulirako ku Naitiru wawulirako ku Wuruga jasinkuwako wawulirako ku Murubox wawulirako ku Kiringitoni kati wawulirako ku Uganda Hotels wawulirako ku Uganda Railways Corporation olwaleero mugenda ne mutongoze egaali y'omukka ngeva wano Kampala wano bayitawo wa kujinja road negende Nambole ne mukuba enduulu nti Uganda efunye egaali y'omukka egenda tutwalanga ku mipiira nolwekyo sebo njagala kwebaza sebo twagala okubira abantu baffe mu dakiika mu seconds zino nga shadow minister w'ebyettaka tewaliiwo tteeka likaka muntu kujja kusalako kibanja ku kibanja okusala ku kibanja buba bubbi tewali tteeka likaka muntu kwegula buvunaanyizibwa bwo ngaali ku kibanja okuwa busuulu bw'ogula ettaka okuli abantu oba osikidde buvunaanyizibwa bwakuwa busuulu si kusengula bantu endasado obwendi shadow minister w'ebyettaka kamba w'essimu yange
si ya sikuru fees si ya buyambi yakulwanirira kutaka nayo kulwanira kutaka nokubulya kyoli nokkola kubanga tukitegedde nti abantu baffe kati mufuuse momboze musi ya mwesimu yange eri 0757 nkaga mu mwenda ana musanvu atano munya 0757 694754 wangala aisa abasajja kabaka wa Buganda ombaka Lutamaguzi Semakulaze najidde munyiike honorable wanyisewo obantandikirewa nenja kusaba osoko uwuze kubawuliza ba Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 enjagala kusooka kubabuzaako basebo ne banyaba bali mu kutuliriza amacha galero muzikirize mbabuzeeko naddala abantu bewaffe Semuto Kapeeka Nakaseke Kasa Ngombe Bannayuganda mwenna abatulaba abali wano ne ku mikutu gyonna egy'enjawulo kitalo nnyo ekyokufiirwako omubaka waffe Honorable Ssegirinya Muhammad era tusaba Katonda amuwummuze mirembe amusaasire ebyamusobako ebbanga lyabadde yava mu komera nitugendako Nairobi okumulaba ffe ne leader of opposition Joel Senyonyi nze nalaba ne mugamba nti omusajja ono yadde atereddemu waliwo embeera etali ya bulijjo gye ndabye twongere okumusabira naye alwanye n'olutalo twebaza Katonda amusobozesezza okumukozesa ebyo byasobodde okukola nammwe abalala abasirikale abakyali eyo ebbali abali mu nteekateeka yaffe ey'okununula eggwanga mwongere okwekuuma mwongere okwesabira naffe nga bwe tubasabira nga bwe tugenda mu maaso nkimanyi nti abantu baba n'endwadde naye waliwo abafa ne babuuza nti kino nga si kitegedde bulungi so twagala okubasabira abafamire ye twagala okubasaasirako era ffe tumanyi nti ffenna lyekkubo naye kyetwongera okusaba Katonda abagumye tukimanyi bayinza omuleeta mu palamenti ngambye bayinza ebyawano si byangu si bya bulijjo banaba bamuleese tujja kubeerawo naye ne baba tebamuleese mu palamenti tujja kwongera okusaba Katonda agumye famire ye abasigadde wano emyoyo naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform banne babadde yawangala nabo mu mbeera yonna Ssegirinya tubadde tuwangadde ebbanga ddene naye era waliwo programs ezimu ze twatandikako naye mu byobufuzi wano ku radio ku TV naddala emu ku TV ez'amaanyi omukulu gwe bayita Owana Tony Joffro Owana alina talk shows yatutandisangamu n'atuyita nze nali nsoma Makerere n'atugamba nti mujje mbawe muntandikireko ku show zange ku TV so ebyo byensobodde okumwongerako tujja kumujjukira njagala kusaasirako nnyo olunaku lwa kusajjo nabaddeko mu kuziika ye waffe famire ya Kyaze kufiirwako omwagalwa wa mwawe Kawuku mu Semuto kitalo nnyo ate olunaku lwajjo nembeera mu kuziika mu famire y'omukulu Kayongo ne mwami Kayuwa awe Bukakala babadde n'omukyala waabwe so omukyala oyo abadde nazaala wa Honorable Rose Namayanja nabaddewo mu okuziika okwo omukyala oyo ye yanteekako eddusu nga nzija okwesimbawo ng'omubaka wa parliament nangamba nti eno tulinayo abantu naye nkuwanzeeko eddusu genda owangule kyatusaaliddwa nnyo okuba nti omukyala oyo yagenze naye twabadde lunaku lwajjo okubanga tumusaasira naye njagala kukubiriza abantu baffe omulanga kubanga buli ogendako mu bantu osoma ebintu bingi muteekeewo okwagalana mu bitundu eyo nga muli mu byobufuzi nasanze omukyalo omwe ye waffe owa parliament mu kuziika ng'avumirira ab'opposition naye nga bbaawe w'opposition yeesimbyewo wano e Kawempe North omukyala w'NRM mu mubaka wa parliament yabadde mu kuziika ewaffe Nakaseke Bukakala ng'afuumuuka ebigambo naye nga ne mu parliament simulabangako kigambo kyafuumuula kakati abantu baffe twagala kubagamba naddala wano mu Buganda tukyalina ekizibu bano bannamawulire bagenda ne batusekerera mulekeraawo okulonda omubaka nti omuntu kubanga akuwadde obukunkumuka n'olonda omubaka wa parliament naye nga ne bwayita mu bantu bakubuuza oyo yaani ng'olina kwennyonnyolako bwennyonnyozi nti ate munnange oyo yali CDO abewaffe bagabira obukunkumuka ne bayita tetuganya abamu bayitawo mu bubbi naye n'otunula n'ogamba kati bagendeeyo mu byalo tuli mu biseera bya bufuzi tunenya lubu mwami Museveni bannange basebo
niye naffe wano mu Buganda twekube mu kifuba nolondo omubaka wa parliament ng'osiiba naye ku kyalo kumuluka mu parliament toli mulaba wayogera kigambo kyonna nga ne bwe kuba kwalula balongo yasooka okususa empogola honorable susa empogola kati oyo olifuna disservices kwegamba wakinjogedde ku nsonga eyo nabadde tutambula ennaku zino ntula kakiiko k'enguudo nga omusajja avudde Bulaaya nga waliwo omubaka wa parliament ayogera ebintu nga yamanyi nti amasomero gano ga seed schools muntu wa Sekinomu yagagabira ebitundu nga amanyi nti amakubo muntu Sekinomu mbogenda mu ofisi yo muntu Sekinomu nakuwekuo nga amanyi nti egombola bwezimbwa mbogenda wali ku disu ne bakuwa nga nina kubeera kunnyonnyola nti ekiisisa parliament nti eriko ekiyeggwanga gye batemera buli budgeti buli ministry olunaku lw'okwosajja saabaddeyo ministry y'ebyamasanyalaze ng'ereeta accountability yaayo ku kyegenda okusaba bagiyita budget framework paper negwe ng'omubaka wa parliament gw'olina okunnyonnyolera omubaka wa parliament gwe baaleeta nti essomero lino lyolabye seed school teriri wano Nakaseke wokka twafulumya amasomero 6 mu Uganda yonna buli district neefuna ku seed school nga gwe omubaka parliament gw'olina okunnyonnyola nti oluguudo lwonna lwolaba olukoleddwa lubudgetingibwa mu parliament ng'omubaka wa parliament gw'olina okuvaayo nnyonnyolere ku mubaka aliwo nti basebo olaba amagombola amagombola tegazimbwa mu Nakaseke wabula gazimbibwa mu ggwanga lyonna mutuula nentula kakiiko k'ebyensimbi mu parliament mutuula akakiiko k'ebyensimbi n'akakiiko ka budget ne musalawo ndi kati gano ge makubo ge gagenda okukolebwa gino ge masomero ge gagenda okukolebwa zino sente zigenda ku district era y'ensonga lwaki bakugamba nti buli mwaka nga gugwako obanga gwakatandika buli ministry ereeta gye bayita budget framework paper nesisinkana parliament buli ministry sente zekozesa ezijja mu parliament oba ya nguudo oba ya local government oba ya byamasanyalaze so si mu bantu kakati ekyo nkibagambye naddala mu abalonda ababaka ba parliament bemusiba nabo mu nnyimbe mu kwalula abalongo ne bajja ne babaferera eyo mbusimanyi ndeese tenti kuba bino tubibadde mu game lwaki tusomesa abantu ku bino zino radio tulino zisomesa tugenda mu kalulu nze njagala okubasomesa wano otuuka okulonda ng'omanyi omubaka wa parliament bwajja n'akugamba ndeese tenti nkuwadde nti naye ate olina kumpaayo emitwalo 6 bw'aba ne tenti 10 ng'osoose kumuwayo emitwalo 6 olunaku lulamba tenti ze 10 aba akoze emitwalo 6 omwezi we guba mulamba nga alina tenti ze 10 ng'okugijjawo olina kuwaayo kasente ate akugamba nga waakuwadde kubisaamu emitwalo 6 emirundi 31 ogenda kwekanga ng'omukulu ali mu budget sente mpitirivu kati ebyo tubibagamba omulimu obuvunanyizibwa bw'omubaka wa parliament si kuwa ambulance ye bino ntandise naye kuba tugenda mu kulonda tuyite ennaku ezo nali mu Western Uganda nga ndi mu kakiiko k'enguudo tugenda tulambula ne mu Bunyoro omulimu gw'omubaka wa parliament sinze kuwa ambulance kuteesa mu parliament n'ofuna ambulance kubanze bwenjikuwa kubeerako bifaananyi byange ate ne card teri mubaka wa parliament agandeesa ambulance card njikuwe ate wajagalira wagitwalira ati soko ulire ate kati era teri akuwa gundi ambulance n'akugamba nti ojja kujja oteekemu mulwadde akugamba soko oleeteyo kuza amafuta bwajjagattagatta ng'eyo nayo bizinesi kati tubigamba abantu baffe naddala tugenda mu kulonda buli woolonda omubaka wa parliament ng'osiiba nayeeyo mu nnyimbe ku muluka bano basiddi obe muleeta kuba ogenda n'otunula mu parliament bakubuuza oyo ki nti we baleeta CDO egindi nga ze ne mu parliament tamanyi na kunyiga peesa lyakana akatambuza kalifuti nti omubaka w'egindi yavuddeyo CDO ne bamuleeta nga mubaka mu parliament naye nga tasobola yadde kunyiga peesa lya lifuti kumanya nti bw'otuuka wano onyiga gi n'efuluma kakati ebyo ntandise nabyo kubanga politics yatandise mu byalo tewejjusa tovuma Museveni nze siri mwagizi wa Museveni tovuma Museveni tovuma Kyagulanyi ng'omubaka wo gwe walonda wa parliament akugamba nti nkuleetedde medical camp naye nga tasobola kuteesa mu parliament ofune eddagala mu ddwaliro n'abali enguzi mu kibuga Kampala
ate ne kasasiro kwegamba yeyamye okubeera nga ekibuga Kampala kishayininga okukira n'ebibuga ebirala ebyensi ez'enjawulo. Kakati tamenyeka nnyo ekibuga Kampala talina kyagenda kikolako akoleko kyakoza dde waabwe gye yavudde. Lino eggwanga nga tukyalina abasajja abatufuga abakyalina endowooza y'omusiko. Tewaliwo kigenda kukyuka. Eggwanga lino lisobola okukyuka nga tukyusiza obukulembeze okuva waggulu paka wansi n'olonda parliament, kubanga parliament kiba kikulu nnyo ebandabirwamu. Naye gwe bw'olonda omubaka wa parliament kubanga akupangisa butenti ate n'akugamba nti akuwadde, n'olonda omubaka wo wa parliament nga toli mulabako, nga tolina ne bwe bakusaba footage ye ng'ayimiriddeko ayogera ensonga ekwata ku ggwanga, nga tosobola kugifuna. Naye olw'okuba nti ono omusajja mwenna abaavuwazizza kati mulinda bukunkumuka, si sizoni z'obululu zituuse. Okunganya bukunganya 2,000 15 noyitamu n'ogabira eyo sabuni munyi. Kakati twafuna omukisa nti amazike tegafuna sente, nezike lyali kiseeko mu parliament. Twafuna omukisa nti amazike tegafuna sente, naye kino njagala nkikutesitingireko wabeerewo omusajja omugagga nga Elon Musk aleete ezzike lye wano aliwe $1 aligambe genda weesimbewo lijja kuba akalulu obuse nti ate linesika akalulu kajjeewa nti owaaye embeera eri mu Uganda ebintu byasoba omusajja yavuwazizza bannansi kati buli muntu agenda okulowooza asookera mu lubuto. Kati bw'obeera mu ggwanga ng'abalifuga beetunuuliranga bo mu maka gaabwe obalabe enkulaakulano bagyetaaga nga bwe bafuluma ebweru w'amaka gaabwe tebafaayo babayise mu bisiriko oba bayise mu suwegi oba bayise mu ki eryo oba eryerabira ntera okugendako mu nsi z'ebweru. Ye honorable. Era waliwo abasajja abaatulonze nze no Joel Ssenyonyi okubeera ababaka ba parliament abasinze omuzinzi okukola ku bintu by'abantu n'okubyogerako. Abazungu bali mu America babalonze honorable. Ngenda kuwaako ne ku video nze nabadde sibamanyi. Kakati naye bangambye nti prepare tugenda kubaleetako eno at least tugenda kubatambuzaako entuula 5 mu 5. Bajje umanyi ebiseera ebimu twabeeranga n'abantu baffe nga banyoomanyoma bano ababaka ba parliament bateeseza ku mbalaza kati njagala oleeteko omubakawo naawe nga nze nabadde wakubiri mukama wange Joel Ssenyonyi gwe balonze number 1. Naye njagala oleeteyo ku maka kubanga abazungu babakola assessment tebakoma wano kufuuweeta luzungu kuba ofuuweeta oluzungu n'oddayo ng'amakubo g'oyitamu galinga nte gye ziriira. Ofuuweeta oluzungu nga siwe gig'oyitako ofuuweeta oluzungu n'oddayo eri ne bakubuuza nti biki by'oyogedde kubanga oluzungu lulinga lulimi lwonna lulala. Omanyi wano twalinanga mentality nti omuntu gy'akoma okwogera oluzungu bw'aba ategeera nnyo ne tutandika okusomesa abantu nti ne China teboogera ku luzungu naye abachina teri abasobola mu kintu kyonna. Amagezi balina mayitivu ne mu Bajapani ne tukubiriza nga abantu baffe mutandika okulowooza mu nnimi zaffe. Wani mu parliament nze nali njagala kuteesa ekirowoozo nti omubaka alina ekirowoozo ekizimba mu lulimi lwe lwaki tomukkiriza kukyogera naye bw'okyogera nga bagamba nani parliamentary language ng'abazungu baseka nga bagamba laba Abafirika abagamba mbu beenunula bali independent ennimi ezaffe bazisasulira nozisasulira. Kakati kyenkugamba mu parliament ffe tulina okugaidinga ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ekikulu through legislation through facilitation. Okitegeera ekyo sebo mwe mulina kifacilitating ffe tulina kifacilitating nga tukiwe sente tukigayidinge naye sooka otunuulire ababaka bameka boolina abasobola okuyimirirawo n'ogamba nti omubaka wange owa parliament gwe nalonda leero ayimiridde ku nsonga n'agimalako eddakiika 2 waakiri nga kyayogedde osobola n'okukirikodinga. Era naawe olw'okuba omusajja ono yagamba Museveni yateranga okukyogera mabegako eri ng'agamba Uganda etandise okumpoomera. President nga bwagamba Uganda etandise okumpomera ng'abantu beebuuza nti omusajja ono Uganda emuwomera etya nga bw'atambula mu makubo bonna bagaggala emmundu ne zifuuka emmundu kumbe yali atunuulira abantu bakulembere be bafaanana. Gweokimanyi nti almost State House budget yagala kusinga ya KCCA wala budget ya State House esinga ya KCCA wala
kubanga yo bagiteekerako supplementary omanyi supplementary kyekitegeeza honorable kinyonyola abawuliza enyongereza mu lukasaale omukulu tamaze kakati mu State House buli lunaku mwami Museveni akozesa billion 2 billions daily eza Uganda okufumba ku kyayi n'okuyita ababaka ba parliament wabeerawo etteeka ly'emmwanyi n'abayita eri ekisozi n'abagamba nammwe temujja kuviiramu ogenda n'ekibaasa naawe weeko ku bantu bo mu kyalo obaguumaalizaawo musiibe eyo ng'omwaka guggwako. Honorable President ate abayita bbawa kibaasa ate nkugambye gwe okikusindisa mu parliament ekitundu kyo kikusindika nti weetengeredde tukusindise weetegeredde tutuuse okuteesa ku tteeka ly'emmwanyi bakugambye nti byolowooza si bibyo omukulu akuyise ekisozi gw'okomawo n'engalonsa wawulira nti nze ndi mubaka parliament wawulira ku gundi ku age limit okugijjawo oba okugjawo ekkomo ku myaka nagiwulira ababaka ne basalawo wawulira ebibaasa ebyatambula omwaka wavjangayo ekibaasa kyo kya milioni 2 ng'ogulako butenti bwo 100 ng'obutwala mu balonzi ng'obagamba mbawadde naye anajjanga wano tenti oleetayo emitwalo 6 kati olunaku bw'oba ne tenti zo 10 nga olyakujjako emitwalo 6 naye ng'omugamba omuwadde olunaku giba mitwalo 6 bw'okubisaamu emirundi 3 omwezi oba mu bizinesi naye ng'oli akugambye nkusindise tojjaawo kkomo naye oli akuwadde kati naawe kyojjayo ku milioni 2 kukugikwatako ng'osuulako mu balonzi nga bakubengalo genda okwekanga nga tuli stuck kakati ekibuga capital city of Uganda. You know why it is called an authority? There is no authority in the capital city. There is no authority. Authority omanyi kyekitegeeza? Authority nawe kyogera nga lemani authority kizitowa authority. Is the Kampala capital city really an authority? If you look at it, any Kampala capital city authority eriwa? Where is the authority? Civil aviation authority. Twagala Uganda Revenue authority. Bwejjawo wali eri nekugamba mnataka musolo oba tolinanga bateekawo kufulu kubanga erina authority. Naye bano simanyi bano tubayita simanyi bano aba political bulingi ndi simanyi omukulu asazeewo n'aba nakuba kolasi simanyi omutabani yazza atasomangako na ku byanguudo alambuza ab'ebyenguudo okubalaga ew'okukola kubanga nono executive director bamuteekerako ekigambo authority naye nga talina authority. Nze nalabako ku authority mu Kampala Honorable Jennifer Musisinga waali n'agamba ntaddewo wano nkugobye ku kkubo nina authority n'akugoba n'ogenda ng'oyogera biyitirivu omukazi oyo mubi nnyo naye nga tutereezezza wano tutereeza kibuga yalekawo bi-TV mu kibuga okyabirabawo byonna baabyasayasa gundi ze yalinga akoze drainage zonna bano abavubuka abasula ku kkubo mu beeyambira nosanga abakulembeze bayitawo ng'emmundu ziba bissa amaaso tebalaba nga bali waggulu n'otuuka wa boda ayita wano ku pavement erina okuyitibwako ow'ebigere ne minisita obudde bwe bumukwata ayise eno naye ku pavement omulamuzi w'eggwanga naye bwajja ayita eno ku muddo emmotoka bwe bamuyisa ku muddo kwegamba if you look at the image of our Kampala n'otambulako mu nsi z'ebwe ekisinga okusanyusa nti abasajja bano batambula 24/7 babeera ku nnyonyi naye n'obabuuza mmwe mentality yawe etabavaamu abateegombako n'otuuka mu bibuga nga bakeera ku makya okubyoza. Omanyi okwoza washing okwoza mbadde manyi okwera va ku ebyokwera byeri waffe nakaseke mu kyalo kati nkugambye okwoza ng'ekimoloka kikeera ne kiyiwa amazzi kino ne kijja ne kibulashi nga kikuuta amazzi nga n'amazzi bagakoledde drainage system nga togasangako anywhere flooded naye bw'oba oyagala okusanga ekisiraani enkuba ekusange mu Kampala ogenda kusanga amataba sibo bino twabyogeranga nga bagamba abo boogeza byabufuzi ne ngamba nti soko tunuulire bano
enkuba nekusanga enkuba sebo yali entwalidde wali amatabagali gantwalidde okulinana ministry y'ebyenguudo wali ku wax awo ku Port Bell Road waliwo we batunda ebyamasanyalaze edduuka ddene nnyo nyimiriddeawo mu dakika 5 enkuba etonye nga ngenda okulanganira wempita ng'amataba weegali naye tuba tulyawo ng'abanene bayitawo abasula netubuuza nti bano babiraba ne basalawo enkulaakulana erina kubeera maka gabe nakugambye boogenda mu nsi nga America kale sijja kwogera America kanjogere ku South Africa wano sijja kwogera South Africa kanteke Botswana ogenza Botswana wanene Botswana bw'ofuluma wabweru olaba enkulaakulana ebagatta mwenna ate bw'oyingira mu nnyumba yo enkulaakulana eba yammwe ya family naye ne yammwe ebagatta mwenna as citizens ogiraba wabweru olaba parks ze bateeseteese ebibangiriza kati ffe wano n'ekibangiriza kya State Square tubatangira butangirizi toteekawo arcade ndi omugagga ayagala kussa toteekawo arcade kakati n'osanga ebibangiriza nga babitaddewo awo bano ebafulumako ne balaba ebibangiriza nga kati awo singa ewaffe Kampala singa ekyo omukulu yayise edda eri ebbali n'ateekawo arcade n'osanga nga bataddewo lighting street system ng'ovuga mayiro nga 3 nga tolabye ku nzikiza oli mu kitangala ng'oli mu kitangala naye wano gw'okimanyi nti kati ffe waffe mu Kampala wano olumu bajjako n'amasanyalaze mbu bakekkereze ate olaba police station ze zitabaako masanyalaze ne bagamba ti police station ya Kirala Road emaze emyezi 4 terina masanyalaze police station enamba full police station nga terina masanyalaze nabadde eyo mu kyalo eyo ewaffe nga neŋŋamba ti bana aba polisi bawano ababbi babakwata babakolera ki essemuto manyiwo bulungi nga omusajja aleeta proposal nti emmotoka patrol ya Ssemuto polisi yafadda emyaka 2 naye yeetaaga $1.5 honorable twesonde nengamba nti naye wano ndaba mwami Museveni akajjene emirundi 3 ndaba nnyo obukundi buno bwefuula mbu bulina gye buli ekyamaanyi ennyo lwaki owakakundi ako wakiri takwatako mu nsawo ze oba n'agenda mu gavumenti n'atugirayo ambulance afadhali neja netuyambako nanya natujja police patrol neja netuyambako kati twali na ambulance awo mu ddwaliro lye Ssemuto honorable enkeera kino nkikuwanga example nagenda ng'eddwaliro lye Ssemuto liri bubi nnyo nengula emifaliso n'engiteekamu mu ddwaliro lye Nakaseke nengula ebitanda n'ebiteeka mu ddwaliro lye Nakaseke nengula emifaliso n'engiteeka mu ddwaliro lye Kirema nengula emifaliso n'engiteeka mu ddwaliro lye Kapeekero no lirinaanye wali General Salim Sale kakati bwe mbanzize wane Ssemuto honorable emifaliso gijjuza mu malwaliro eno naye nga tetulinaawo ambulance nembagamba mu wiiki ejja kangende neeyiyendeeta ambulance enke ku lunaku lwe nalangirira okugireeta General Nalweyiso yagikeeza ku makya mwami ali Kyoga bamuyita mwami Hassan akugambye nti mundabira omukulu oyo akuwulirizanyo kati mbadde nkugamba honorable bino byenjogera General Nalweyiso abiwulira bwe nalanga nti enkeera ndeeta ambulance General Nalweyiso yakeera ku makya ssaawa 12 n'agireeta ambulance ye Ssemuto kakati mba ndi awo badde ekozeekozeewo akaseera mba ndi awo ne baŋŋamba ambulance yaweddewo yafunye akabenje neggwawo nembaga nti naye nompulira abeetuuma abanene ng'oggyeko okujja ne babapangisa butenti bwabwe ne babalimba mbu babawadde njagala oli andeetereko wano ku ambulance kakati kye nakola kubanga ffe ababaka ba palamenti tolamentinga bw'oba omanye ebintu gye biri mu palamenti nakugambye nti keeki y'eggwanga eri luddawa wakyogedde mu palamenti naye okimanyi nti waliyo ababaka ba palamenti nga oyogera ku keeki y'eggwanga eri mu palamenti ng'amanye eno keeki eriibwa eya baasidde bw'ojja okusanga ng'amanyi nti ekkubo ligabibwa muntu Ssekinnoomu nga tamanyi nti buli kkubo ly'oyisa mu ggwanga liyita mu palamenti buli ssomero erinaazimbibwa mu ggwanga bajeti eyita mu palamenti okwapuruvinga buli nguudo ezikola byonna ebyo by'oba olaba kakati oyo bw'awulira nti keeki y'eggwanga eri mu palamenti yaba amanye eno keeki eriibwa abalowooze n'eriibwa kakati olyo neŋŋamba nti ono ambulance egenze neffe ng'ababaka ba palamenti tulina kukaaba ntuula kakiiko ka finance emabegako eri twayisa ambulance 130 honorable mu ggwanga lyonna
nga buli constituency buli direct member of parliament kati nze nchikira Nakaseke South constituency nga ambulance ewandikibwako Nakaseke South constituency kubanga twakimanya buli direct member of parliament twakiteesa nga parliament nti constituency ye balibwa kuba ne Herese Center 4 okujja buli constituency tujibala Herese Center 4 ne tuziisa kati wasigalawo constituency obankaaga mu budget ene ewedde ne tuziteekamu mwami Museveni nanyiga nnyo n'agamba ababaka mwetuuma emirimu egitali jamu ezo sente zikomewo ezaali zisigalidde naye kakati nagenda okwekanga omuntu atateesangako na kigambo kyonna mu parliament gwe sirabangako yadde kunaka nga sembwe eno ambulance ye Nakaseke South nze njirese ne mbagamba njagala mulabeko yagirese wano kuba nze nkiikirira Nakaseke South constituency ekubo lyolaba lyonna nze ndireeta ne lyofunye ku district waliwo eyo mbadde nga nkulira akakiiko ka paaka mu parliament district yange ye Nakaseke nejja mu kakiiko ne mbabuuza ntera okubalabanga muli n'ebiboozibozi eno bye mwetuuma ne mujja n'obukundi bwammwe ebyo mbwe bikolebwa government mumanyi government mbono opposition n'olwekyo bwe tulaba ekkubo tulina kulyetuuma nga babayo obusajjasajja bwe bawa ssente nga bubeera omwo bukola simanyi bagita propaganda agamakubo golaba olutamaguzi yagaleese agamalo n'omuga nti nedda gundi njagala kusomesa busomesa okimanyi nti nno nti tewali kyosobola kufuna ngo omubaka wa parliament si yakirese njagala oveeyo oyogero tugambe eti kino gundi yakituleetedde tugendeko makage kubanga ne president java tubadde tulambula amakubo mwami Museveni java yakolako ekkubo lye eri lwakitula road era liggukira ku makage lwakitula n'otuuka eri n'olaba amakubo jimu muhwezi java erukunjiri botuukayo n'olaba amakuba enkuba n'ekusangayo relative wa president Museveni gwe bayita Lwamirama gyava eyisingiro enkuba bwekusangayo nembuuza nti wano mundageeyo omuntu ow'amaanyi ennyo asobola okusinga abasajja abo okusaba amakubo ennaku ezo twali tukebera amakubo Rwanda yakola amakubo gaayo ffe tulina wano ze bayita tourism roads ne tugamba mwami Museveni nti olw'okuba tourism sector yekimu ku kisinga okuleeta sente why can't you work on tourism roads okuleka abalambuzi bafaate okujja e Uganda nga balina kuyitira Rwanda obadde okimanyi nti abalambuzi abajja okulambula ebisodde ate batuukira Rwanda ate lwaki anti eno teri makubo ageno mabi nasanga omusajja eri ewaffe nga tuli ku byamakubo gano tulwana nago kuba omu akulaba wano n'atakulaba mu kwalula balongo n'omugamba tondabye mu kwalula balongo kyolabako nze nkikugirayo mu parliament nali twali tulwana ku byamakubo ewaffe Nakaseke nkwe ekyokulabirako nga tulina amakubo ana ne ngamba sali musale asula wali waffe Kapeeka namunkekerera wewali ekijja kye wewali ekijja kye wali famire ye nembaga ati sebo mpandiise ebbaluwa kino ne ku floor ya parliament na kakireeta emirundi n'emirundi bwino wange mulina nga twagala amakubo gano gakolebwe gonna agalinkinga ku gye bayita industrial park namunkekera industrial park obaje muita Sheng ennaku zino kakati Sali Musale n'agamba nti mwe parliament mwe mulino tuwa sente gwe ng'omubaka wa parliament ate naawe okomyewo mu bantu ffe abeeno ate otandika okukaaba twakutuma kujja eno mu nnyimbe ne muga nti sebo mbadde manyi olinamu kapulirogative nti gwe muganda wa president ate n'ekirala tulaba gwe olonda ba minisita kuba buli minisita mulaba ajja n'akuvunamira yigwe n'omugamba yigwe genda kakati n'ateekawo olukiiko ne tuteesanga n'omukyalo oyo Kajina njogera bino byonna kubanga biri live ku mikutu gyonna ne tutuula mu nkiiko eziwerako 18 ne mugamba tuwe ekkubo lyaffe lino erya Kisule oba w'obulenzi Nakaseke Kapeeka tuwe ekkubo lyaffe lino likolebwe lino ery'Amatugga Ssemuto Kapeeka ne tuwe ekkubo lyaffe erya Kapeeka Kituuma tuwe ekkubo lyaffe erya Kapeeka Butalangu ne mugamba nti n'ekkubo erisembayo lyenjagala oli tugabire lino tolituwangana kuba nkimanyi gw'olina se nze fe mu parliament tubiyisa ne bwogenda wali n'oseesa wano mu Nakaseke gwe munene asembayo ng'ogyeko bano bukakyerekyero butera okwewanika mu bbanga ne mugamba gwe munene asembayo nze mu parliament bwe mba nkitaddeko essira nawe n'oteekako ku Kajina essira amakubo gaffe gajja kola ne mugamba nti tulina ekkubo lyaffe eritibwa Kirema Kikandwa Seggalye
agogamanyi nemugamba eryo kkubo lyabalwanyi bw'oli wamu wali ka kolasi omulwanyi ono ne bw'oba tomusasudde ajja kusigala nga musanyufu kubanga nkimanyi nti omulwanyi ono mu ddwaliro ajja kgenda yese muto teri ddagala okimanyi naye gwe omubaka wajja kugamba egindi simanyi tulinayo okulongoosa simanyi ania onkubira essimu nti owaaye gwe okunongooseza ania lwaki tosoose kunteeseza mu paalamenti nesangayo mu ddwaliro eddagala gwe okimanyi nga gwe munamawulire nti tewakyaliyo amalwaliro agasinga tegakyagenda mu ddagala lya gavumenti aga gavumenti kati ate libali kyali lya gavumenti olwo omugaso gwali mugaso ki anti eddwaliro lya gavumenti agasinga gonna kati bwogenda bakutunulako butunuzi kati gwe bobeera omubaka wa paalamenti omujagujagu political bulingi ng'okolayo medical camp tibannange eyalwala ania kuba omanyi abalwadde ba ania tebasobola kwera yadde 10 ate basobola oba obw'ekibumba n'otuuba eyalwala ekibumba nkubira wano kati bwe mala okukubira anti nja kukolagana ne dokitoli akuweeyo ku kiweweeza naye ng'oyo akugamba ekyo bw'omugamba nti mu ddwaliro ly'engendamu oba ly'essemuto oba ly'ennakaseke teri ddagala genda mu paalamenti onteeseze kye nakusindikira ogende mu paalamenti onteeseze eddagala lijje wano ng'atandika kuwa biboozibozi ffe tuli mu gavumenti simanyi ffe tufuga waliwo ennaku zino mbadde tusomesa n'abantu ng'abantu tebamanyi na gavumenti kye kitegeeza gwe okimanyi nti oyita omubaka w'NRM n'akugamba nti NRM ye gavumenti era babirimbalimba abantu baabwe n'akugamba mbwe NRM ye gavumenti mbwe era tuteeseza kyankwanzi naye ng'olaba omubaka bayogereramu bonna obwongo bufaanagana n'omugamba nti nedda kankusomese ennaku ezo waliwo be nasomesa naye mbagamba gavumenti kitegeeza amasiga 3 oba pillars oba empagi kitegeeza zino wammanga judiciary esiga eddamuzi executive olwa wakati erikulemberwa president minister ne president legislature parliament kakati nze ngwawa nze nga Lutamaguzi ngwawa nti munne nawo oli government kakati ate oli akugamba owenaalemu akugambye mbwenaalemu ye gavumenti mbwera ebintu bino bino babiteeseza kyankwanze amakubo kakati ffe tulina okuzuukusa abantu baffe nti ne waakubadde Museveni abaavuwazizanga kati musooka kulowooleza mu mbuto musooke mwebuuze twatuuka tutya wano okuba nti mu Buganda ne CDO atatuulangako yadde mu lukiiko lwa district osobola okumulonda n'afuuka omubaka wa paalamenti era ojja kumulabanga eyo ku miruka mu kwalula abalongo nalebo yasooka okulya ku mpogola y'abalongo omutali munnyo onalebo lya ku mpogola banaye nobuza oli tukiikirira ddi natuuka mu mambuka ga Uganda abasajja beeyomba wa salute mu Northern Uganda yimba wa salute bakugamba tukulonze si gwe osinga okutegeera era tubadde tulaba abantu tukulonze kutukiikirira mu paalamenti si mu nnyimbe okujje n'eŋŋombo si mu kwalula balongo si mu kufiirwa kuba kati waliwo n'abawunyiriza abafu nti omufu ali eri kangende nfuumuulirewo ebigambo byange ne bakugamba abasajja b'omu mambuka nti ne bw'oba toziise n'oweereza amabugo ffe tukusindise mu paalamenti mu Lufalansa kye bayita pale omanyi kye kitegeeza nedda honorable etteesezo eye pale okwogera gye boogerera owo gy'osindise gwe boogerera oyogera naye mulumbe obudde ne bukya mu kuziika n'omugamba naye nga sikulabangako mu paalamenti ng'oleese ensonga ey'omuzinzi kye nakugambye nti wano olumu tutambula n'abantu eyo oli n'akubuuza onalebo oyo ataani n'okwatibwa ensonyi nobuga waye naye mubaka wa paalamenti ne simulabangako nti singa oligendangako mu bitundu ebyokuziika ojja kumulaba awo abeerayo ne mubaka waayo kakati olumu ne tugere ne tunyinya Museveni tugamba di naye Museveni eggwanga lino ng'alikubye ekigwo Museveni n'akugamba nti tuli amasiga 3 eryammwe lya paalamenti essiga lyammwe lya paalamenti nze essiga eryange lya executive era nze nfuga baminisita omubaka wa paalamenti bwe nzija ewuwo nenkugamba nti njagala okuyisa etteeka ly'emmwanyi n'olemerako nenkuyita ekisozi nenkuwayo ekibaasa nawe ku kibaasa n'ogulirako abantu obutenti oba obusowaani nze mba nkoze ensobi honorable wesibye nnyo ku kibaasa anti kati eggwanga litambulira ku bibaasa buli wamu baasa genda kati gwe genda otuukeko mu balonzi
Yakugasebo mukama wange. Oshiseyo kaki goba sente olese kuze mwanyi za feza agenda tuweeye ekyetano.